okuwuliziganyako naawe okuyita ku mpewo za Prime Radio. Nsaba Mukama akutuweera omukisa. Wiiki eno ssebo tugimaze nnaku ezakayita tuzimaze nga tujja tuyiga ebyokuyiga bino ebyobuwanika ebyatuteekerwateekerwa ebibaddeko oba ebiriko omutwe ogugamba nti obulamu obuwanguzi. Twagamba nti obulamu bwaffe ekyamazima n'okuyaayaana kwonna twagala kubeera bawanguzi, naye waliwo ebitusika ne bituzaayo emabega. Kituufu. Oluusi bitusika mu by'omwoyo, mu by'omubiri, mu by'enfuna. Naye okuyita mu byokuyiga bino mayinja agatuyamba okusobola okusomoka okutuuka ku bulamu obwo obuwanguzi. Nga bw'olaba abaana ba Isirayiri bwe baayita mu nnyanja emmyufu, bwe baasala Yoludaani, kakati naffe eno ensi gye tulimu, tuli mu kiseera kya nkomerero, biseera bya kanaayo kyani, ebiseera ebisembayo. Bwe kuba kulwana kwa mulabe Sitaani, alwana nnyo, ayagala tuleme okusala, ayagala essuubi liggwewo. Naye okuyita mu byokuyiga bino bibeera amayinja ge tusobola okulinnyako okusala ne tugenda emitala w'ennyanja. Kale gwe abadde ajja awuliriza ebyokuyiga bino okuva lwe twabitandika ku Sande okutuusa kaakano, nsaba Mukama akuwa omukisa. Amiina. Era Mukama akunyweze. Ensi gye tulimu ebizibu tebigenda kuggwaawo. Kituufu. Era ne bwe weekyanga n'omalawo kino ng'ekirala enkya kijja. Bw'otuuka ku buwanguzi, obuwanguzi bw'olinga ng'atuuseeko ate nga namwo mulimu okusoomooza kwamu. Kale nno njagala kugamba ekiyinza okutuyamba kwe kubeera nga tuyiza ekigambo kya Katonda ate n'okusaba. Bwe tunaabeera abawanika abeesigwa, Mukama ajja kutuwanguza. Akati nno katusabe ate nate tugende ku kyokuyiga ekirala eky'olunaku olwaleero. Katonda Kitaffe ataggwaawo, tukweyanzizza nnyo Mukama omukisa gw'otuwadde, bw'otukuumye n'otulabirira n'okuma omuddu oyo n'omuzaana oyo. Bangi gye bali eyo Mukama nga bali mu kusiitaanira wansi awo, abalala ku bitanda byabwe, abalala mu nsonda, Mukama nga bayaayaana nga beetaaga obulokozi obuva gy'oli. Tukwegayidde Mukama obasinkane okuyita mu kigambo kino, obazzeemu amaanyi n'essuubi, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Basibo ne bannyabo abawuliriza Prime Radio, olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okumanya nannyini. Okumanya nannyini. Ebintu ebisinga mu nsi birina obwannannyini, biriko obwannannyini. Either omuntu ayinza okugamba eno Bayibuli yange, eno radio yange. Naye mu byokuyiga ebizzaawe mabegaawo nga tuyiga twakirabye nti ffe tuli bakuumi bukuumi, tuweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira ebintu ebyo. Newankubadde okutta ensimbi eziva mu nsawo yo n'ogula ekintu, ekintu ekyo tekibeera kikyo, okirinako buvunaanyizibwa, kubanga n'ensimbi ezavudde mu nsawo yo nazo si zizo. Kirimu nga okusoomooza, naye bw'okitegeera ate kikuwa emirembe ng'olunaku olwayo bwe tugenda okulaba. Kakati osanga omuntu nga yeewadde n'agamba nze wano nfiirawo, oba kuntema mu nteme, ettaka lino nze lyange, n'agamba lyange oba muntema mu nteme. Kati n'osanga abamu nga bafiiriddwa n'obulamu, omulala n'omusanga olagana ne munne, naye ng'ettaka lye balwanira ekyamazima kiri nti nabo ttaka. Kati nabo bwe babeera nga ttaka, ettaka liriko nannyini lyo. Kakati olunaku olwala ekyokuyiga kino kigenda kutulaga obwannannyini. Ani alina obwannannyini ku bintu ebisinga? Ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli essuula eya 24 olunya olusooka n'olwokubiri. Zabbuli essuula 24 olunya olusooka n'olwokubiri. Kagambe tuwulire. Omuwandiisi wa Zabbuli 24 agamba, Yesebo,
ensi ya Mukama n'ebigirimu byonna. Ensi ya Mukama n'ebigirimu byonna. Ensi yonna n'abo abagirimu. Ensi yonna n'abo abagirimu. Ye yagiteeka ku nnyanja, ye yaginyweza ku mazzi amangi. Kakati agambye nti ensi ne byonna ebigirimu. Twala ekyokulabirako mu ngalo zo okutta essowaani n'eriko omuceere, eriko lumonde, eriko muwogo, eriko balugu, eriko ebijanjaalo, eriko kasooli. Kakati ensi eyo n'ebigirimu byonna bya Mukama. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Yes. Ensi zonna n'abo abazitulamu. Kubanga yagisimba ku nnyanja, yaginyweza ku mazzi amangi. Obwo buyinza bwa Katonda, tewaliiwo ekyakiyinza okuggyako nannyini kyo, nannyini nsi. Emyaka mitono emabega ab'omu maka gaffe baakyalira ensi ennungi ennyo mu luwummula lwaffe. Omwana waffe omulenzi omuto yasanyuka nnyo okufuna emikwano emipya n'okuzannyira ku lubalama lw'ennyanja. Otyo nga bwe tugambye nti ensi ya Mukama n'okujjula kwaki kwayo. Naye ekintu kimu kyamutaataaganya. Embwa ezitaayaaya kumpi ku buli nsonda zaali zitaayaaya. Yasoberwa olw'okulaba embwa nga zitambula nga teziriiko njegere, nga zirabika bubi, nga tezirina byakulya, era nga zirabika za bulabe eri abantu. Otyo olw'okutabulwa kwe kubuuza nti bannyinizo bali ludda wa? Bannannyini mbwa ezo bali ludda wa? Kubanga ye akimanyi nti embwa ebeerako nannyiniyo, ebeerako olujegere, kitegeeza wabeerawo agifolowinga, agirabirira. Naye zino yagenda okuziraba nga zitaayaaya butaayaaya, tezirina njegere, zidde eno zidde eri, zirabika bubi. Nagezaako okunnyonnyola nti embwa zino ziyinza okuba nga tezirina bannyinizo, oba bannyinizo baazisuula. Kati ziri awo. Jjukira omutwe gugamba gwagambye gutya? Okumanya nannyini. Naye n'atabulwa n'ekirowoozo nti tewali nnyinizo, oba nnyinizo baazisuula. Tukama nga yeebuuza bannyinizo baazisuula? Katulabe. Naye n'atabulwa n'ebirowoozo eby'enjawulo ng'abuuza ebibuuzo. Ekituufu kiri nti okubeerawo kwa nnyinizo afaayo kye kireetawo enjawulo. Kye kifuula embwa etaayaaya okufuuka ekisolo eky'omu nnyumba eky'omukwano. Awo wakati w'ezitaayaaya n'ezitataayaaya. Naye ezitaayaaya enjawulo wejjira kwe kubeera nga zibeerako ne nannyinizo. Bwe zibeerako nannyinizo zibeera nteefu, zibeerako n'enjegere, zirabika bulungi, zibeera mbwa za mukwano era za mu nnyumba. Naye ezitalina nnyinizo zitaayaaya butaayaaya. Enjawulo awo ogirabira awo nti ekintu ekiriko nannyini kyo kireetawo enjawulo wakati w'embeera ebaddewo. Ogenda okulaba emmotoka erina nannyiniyo eyawukana ku eterina nannyiniyo. Era ogenda okulaba nebene eno emmotoka eriko nannyiniyo agyoza agifaako oba terina. Ogenda okulaba otambula ku luguudo okwo n'olaba abaana, omwana nabuuza abo balina maama waabwe oba tebalina? Kubanga agenda okulaba embeera eziri eri obulamu bw'omwana ono nga zanjawuloko n'oli alikaani nannyini ye. Yes. Kakati kyekino ekyatuukawo. Nnyinizo ddala akolawo enjawulo. Ekintu kyonna bwe kibeerako nannyini kyo kibeera n'enjawulo. Wali weebuuzizzaako engeri Dawudi gye yali omuvumu bwe yayaŋŋanga okulwana ne Goliyaasi. Yali mulenzi muto alunda endiga. Kale obuvumu obw'ekika kino bwavaawa mu mulenzi afaananako bw'atyo? Oyinza okwebuuza ekibuuzo ekyo. Nogamba ono yali mulenzi bulenzi, kalenzi kato, naye kalina
kajjawo obuvumu buno okusobola okwaŋŋanga Goliyasi. Enjawulo twagala tuleete enjawulo wakati w'ekintu ekiriko nnyini kyo n'ekitalina nannyini kyo. Tulamaze okulaba enjawulo, embwa erina nannyini yo ebeera ya njawulo okwawukana kweterina ki nannyini yo. Katwetegereze, Dawudi yali amanye ekintu ekikulu ennyo. Katonda ye nannyini buli kimu. Katonda ye nannyini buli kimu. Era ye nannyini afaayo. Amazima agakwata ku bwannannyini bwa Katonda ge gavaako obwesige bwa Dawudi obw'obuvumu. Dawudi muli mu bulamu bwe yamanya nti nno ye aliko nnyini ye. Katonda amulinako obwannannyini. Dawudi teyeteeka mu mbeera nti ataayaaya butaayaaya. Wakati mu mbeera ez'obulamu bwe yakkiriza nti Dawudi abirunginga ku Katonda, eri Katonda. Kakati bo bano balaba kalenzi kato kali awo naye nga ko muli mu bulamu kakkiriza nti kaliko nannyini ye. Waliwo akalinako obwannannyini nga ye Katonda. Ekyo Dawudi yakitegeera. Oli mwetegefu oluganda okulekeraawo okubeera ng'omubuze, otandika okutambula n'obwesige ng'obwoyo amanyiddwa, eyalondebwa era afiibwako ennyo. Abasajja n'abakazi gye bali eyo, mukwano gwange ampuliriza, ng'ekyamazima bw'omutunuulira mu ssuubi, mu by'omwoyo, mu by'omubiri, mu by'enfuna, ng'ekyamazima obulamu bwe tuyitamu buno obwakasandali, ng'oluganda ali mu mbeera ng'essuubi limuweddemu, ng'oyinza okugamba talina amulinako bwannannyini. Naye njagala kukuleetera amawulire amalungi geegano nti ekintu kyonna ky'oyitamu kiyinza okubeera kikusoomooza, naye njagala okugamba Katonda akulinako obwannannyini. Amiina. Toli wekka. Era ogenda n'olaba oli ng'amaze gakola, amaze gambala, amaze ganaaba, amaze galya, amaze geebaka, amaze gabeera ebintu operations ez'obulamu amala gazikola nga atalina nannyini ye, ata nga omuntu ali awo atalinaako bwannannyini, nga tewaliwo amulinako bwannannyini. Sebuleka nkubuulire, omukyala nga alina omwami abeera wanjawulo, kubanga wabeerawo amulinako obwannannyini, naye atalina bwannannyini era ogenda okulaba ng'omulaba. Kituufu. Bw'ayagala okwambala, omukyala asobola okufuluma bw'ati mu nnyumba ng'ayambadde akagoye akakoma wano wansi. Akati bannange ne weebuuza waggulu wano, ne weebuuza alina bbaawe oba talina. Ogenda okulaba oluganda engeri gye yeenaaniseemu omubiri gwe, n'ogamba waliwo amulinako obwannannyini. Era waliwo omu gwe nabuuza, egamba naye kaakati oyo yafulumye ng'omwami wamulaba. Kitegeeza omuntu alina nga amanyi nti Katonda amulinako obwannannyini abeera wanjawulo. Amanyi nti nno waliwo amulinako obwannannyini abeera wanjawulo mu kutambula kwe, mu kukola kwe ebintu, mu mbeera ze ne mu bulamu bwonna bwonna. Kakati wano agambye nti owooluganda oli mweteefuteefu okulekeraawo okubeera ng'omubuze, n'omala gatambula ffa, n'omala gakola ffa. Njagala kugamba mukwano gwange gwali eyo, ne bwe tuba tukola bizinesi tuzikolanga eziriko nannyini, ne bwe tuba tulabirira maka tugalabiriranga agaliko obwannannyini bwa Katonda, ne bwe tuba tukwatagana n'abantu tukimanye nti nno waliwo abalinako obwaki obwannannyini, tomala gakola. Osanga omuntu ng'alina amaka ge ng'amaze gagakwata, amaka ge tunulira nga bwe gaagala, nabbu byali mu kisenge, oluganda tunulira ekisenge ekyo engeri gye kifaanana, okiraba kirina waliwo akivunaanyizibwako. Singa omuntu akiyingiddeko, omuntu ayinza okukakasa oba ke kabwa akataayaaya. Omukyala wo ali bw'aba abantu bamutunuulidde bayinza okugamba nti ono alina amuvunaanyizibwako. Ennimiro yeeyo osangayo oluganda ng'alina ennimiro, ebisanja, ebitooke biri waggulu bisinduka, kwegamba ennimiro ng'efaanana nga bwe yeefaanana.
embuzi nga zifaanana nga bwe zifaanana waliwo gwe nakyalira oluganda naye ng'ente bwe ziri wajama nga wajama ekiraalo kakati nobuuza waliwo azirinako obuvunaanyizibwa abooluganda abali eyo nga banyabo tutandika okukola ebintu nga tumanyi nti nno buli kintu kiriko nannyini kyo ate si ggwe wabula Katonda yennyini bwe tunaategeera ekyo tujja tutandika okukola ebintu n'amagezi mu ngeri esingako obulungi njagala kugamba ne positions zino ze tulimu nazo tulina okutegeera nti entebe eno eriko nannyiniyo olw'okusanga ng'agituddeko n'alagira ddala nti nno it belongs to him totally naye entebe eriko nannyiniyo kakati Dawudi bwe yajja mu lutalo yawulira Goliyaasi ng'aleekaana n'okusekerera Abayisirayiri ng'abayita abaweereza ba Sawulo abaweereza baani so si baani so si ba Mukama n'amagye ga Isirayiri so si gaani si ga Mukama Samwiri 17 olw'omunaana n'olw'ekkumi Goliyaasi yalowooza nti yali asoomooza kabaka Sawulo n'eggwanga lya Isirayiri bambi abasirikale nabo baalowooza bwe batyo era ne batya nnyo ebintu bibiri wano bye njagala oyige nti Goliyaasi oli eyali asoomooza abantu bano yali alowooza nti asoomooza kabaka Sawulo yali asoomooza ggwanga lya Isirayiri teyakitegeera nti nno yali asoomooza Katonda kakati aterengera na bano bennyini nnyini abali mu house nabo tebakitegeera nti nno Goliyaasi tasoomooza bo wabula asoomooza Katonda kakati ne balyoka bajjula okutya ne bateekako emisinde ne badduka naye njagala buuza Katonda adduka Katonda tadduka kati basibu ne banyabo emirundi mingi tufuna ebitusoomooza tufuna okunyigirizibwa osobola okubeera ne mulirwanaawo n'akugulako olutalo naye kasomanya nti nno Katonda akulinako obwannannyini njagala okutegeeza omulirwana oyo akuguddeko olutalo talugudde ku ggwe alugudde ku Mukama kati bwe tutakitegeera tumalirize naffe tuyingidde mu lutalo olw'omubiri ne tukwatagana naye n'ogamba tojja ganjira nange njaga kuyira tojja kunkuba nange njaga kukuba kakati nga weerabidde nti nno tasoomooza ggwe wabula asoomooza Mukama kakati buli olowooza nti asoomooza ggwe naawe ng'osituka nga mukwatagana nga lutandika kubeera lutalo lwa mubiri nga muyiridde naawe nga muyiridde nga muyiridde naawe nga kuyiridde naye njagala kugamba mukwano gwange ebyo ebikusoomooza njagala olage mu bulamu bwo nti olinamu kontenti nti mu bulamu bwo mulimu obwannannyini bwa Katonda kwe kulaba engeri gy'ogenda okukwatamu olutalo olukwetoolodde Bayibuli egambye nti olutalo si lulwo olutalo lwa Mukama ekyo kisoomooza bizinensi yo tekisoomooza ggwe ng'omuntu kisoomooza Mukama kubanga njagala okugamba emirimu gya Mukama obuweereza bwa Mukama bukolebwa okuyita mu bizinensi eyo gye yakwasa ogimaneginge bulungi omulimu gwa Katonda gusobole okugenda mu maaso kakati gwe olutuuka ng'okwata bizinensi eyo ng'eyiyo ebisoomooza bwe bijja nga obiraba nga tebisoomooza Katonda wabula bisoomooza ggwe njagala kugamba ebisoomooza bizinensi yo omudaala gwo mukwano gwange bisoomooza Katonda kubanga yenannyini bizinensi but the problem is nti nno abantu tulemererwa okumanya nti bino bya Katonda ne tubi owninga kati buli bwe tubitwala bwe tuti ebisoomooza bwe bijja bisoomooza ffe n'oggwamu essuubi ne weeraliikirira n'ogweri n'olambaala okimanyi nti n'obulwadde bwe bubeera bukulumbye bubeera tebulumbye ggwe bubeera bulumbye Katonda nannyini ggwe kituufu
kakati kibeera kirungi nnyo nosalendaling n'ogamba nti mukama ono omulabe sitaani azze gyendi azze gy'oli alumbye ggwe nze ndiwuwo muweerezaawo naye kati ekizibu kiri awo abantu bulijjo kwe kugamba nti nno mukama byonna n'ensi yonna nga nange muntwalidde mukama tuli babo kasa ekyo kiruma okutegeera entalo kyova olaba nga zitukuba kyova olaba nga weeraliikirira kyova olaba nga tugenda mu mabanja kyova olaba nga tugenda mu bizibu kyova olaba nga tugenda mu mitawaana kubanga twalemerera okutegeera ekigambo ekyo naye katulabe awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo ebyo eby'Omufirisuuti ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo baatya kubanga kabaka Sawulo wadde abasirikale baali tebakkiriza nti baali beetegefu okuwangula abantu batya Katonda tatya Bayibuli kyebitegeeza nti Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya era bakkiriza amaanyi ago mwe batambulira Dawudi ebintu yabiraba mu ngeri ya njawulo bwe yayogera n'abasirikale yabuuza nti Omufirisuuti ono atali mukomole yaani asoomozza eggye lya Katonda omulamu si ggye lya Isirayiri awulira mukono gwange ebikusoomooza tebisoomooza ggwe kati emirundi egimu owuninga ebizibu n'okusoomozebwa okutali kwaffe era ne tukuyimiriramu naye gwakuyimiririramu oli kugamba oli muntu you are human being ekibi kyatwonoona tosobola kuresistinga kumalako wabula kasi otegeera nti ono asoomoozezza mukama kati nze neekusika mu mukama nembeera omuwanguzi Katonda n'awangula olutalo kakati agambye nti Omufirisuuti ono atali mukomole basibe ne banyaba ogenda ne weebuuza kibuuzo omukristaayo ayinza atya okuva wano n'agenda n'afumbirwa atali mukristaayo atali mukkiriza kakati emirundi egisinga tweteeka mu battlefield ne tukubibwa amasasi naye ng'ate tetwandikubiddwa naye olw'okuba tugenze ne twewuninga ebizibu ebyo kakati kwe kusanga era ebizibu ebyo ne bitwolekera kakati ono yagambye nti Omufirisuuti ono atali mukomole atali mukwegamba Dawudi yakitunuulira n'agamba ono atali mukkiriza ayinza atya okusoomooza eggye lya Mukama embeera eyo naawe oyinza okwebuuza kibuuzo ekyo yali akimanyi nti si ggye lya Isirayiri wabula eggye lya Katonda kale bwe yayogera ne kabaka Sawulo yadiŋŋana nti Goliaasi Omufirisuuti oyo atali mukomole alibanga emu ku zo kubanga asoomoozezza eggye lya Katonda omulamu so si ggye eryo Sawulo bizinesi eyo siiyo abaana abo si babo omwami oyo si wuwo tomwewuninga 100%. Enteekateeka si zaffe agamba okuteekateeka kwaffe naye okutuukiriza kwa Mukama kubanga ye nannyini agambye ensi ya Mukama n'okujjula kwayo basome ne bannyabo nga toteekateeka okumaliriza ekigambo ekyo twetaaga okukitegeera ennyo okutegeera nannyini yaani bw'oba otambula bw'oti agamba nti olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama kitegeeza n'olugendo olwo nalwo si lulwo kubanga tolinaako bwannannyini bwankomeredde nti onoolutuusa kituufu lwa Mukama kati lumukwase abantu abamu tebaagala withdrawing alemerako n'agamba singa sigabadde maanyi gange nandibadde situuse wano singa tegaali magezi gange nandibadde siita singa tezibadde ssente zange nandibadde sino sikikoze obawulira abooluganda awo we tusuulira naye agamba bw'ati nti ku nkomerero bwe yatunuulira Goliaasi n'alangirira nti ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama
ow'eggye Katonda owa Isirayiri bw'osoomozeza. Mukama waffe yeebazibwe. Ebigambo ebyo birungi. Ebigambo ebyo njagala kusaba gwe awuliriza biddiŋŋane mu Samwiri essula ekisooka essula ey'e17 olunyulwa 45 binyweze era tubiyigiriza abaana baffe ng'oli mu dduuka byogere biddiŋŋane nti eyo bizinensi ya Mukama. Yali amanyidde ddala ani Goliath gwe yali ajooga ani? Katonda. Era okuva Katonda bw'ali nannyini ggye lya Isirayiri yali wakulwanirira abantu be. Amiina. Yali wakulwanirira abantu be. Katonda buli lw'okwata bw'oti n'ogamba nti Mukama bino bibyo, Katonda n'obeera ng'omaze okumulikorganizinga nti ye nannyini byonna, Katonda agenda kufaayo eri ebintu bye. Amiina. Katonda agenda kwerwanirira. Amiina. Katonda agenda kuggusa olutalo. Amiina. Mukwano gwange bizinensi eyo ebadde ekulemeredde gwe ng'omuntu era togisobola. Yensonga lwaki okubye essimu n'ogamba Musumba ebizinensi ennemeredde era toyinza gisobola. Naye Katonda agisobola. Amiina. Kakati gwe just get a moment of time. Fukamira wansi mugambe Mukama bizinensi eno njiku yo. Mukama eno bizinensi yo. Ate era ddala ng'okitegeeza Katonda agenda kuyimirira mu bizinensi ye. Haleluya. Katonda agenda kuyimirira mu lutalo lwe. Oyo akuyiikiriza, oyo akunyigiriza, agamba gwebeera mu content yeeriwa content gye njogerako ey'okumanya nti nze ndimu obwannannyini bwa Katonda. Kakati sikola bwentyo. Ndaga mu bulamu bwange nti ndiko nannyini ye. Amiina. Kati tolwana na muntu, tomuvuma, tomuyiira musulo, tomulwanagana naye, omuntu gwe mukwasaani nannyini ye. Nga maliriza mukwano gwange, njagala kugamba bwenti nti mu biseera eby'obuzibu ne mu biseera eby'okujaguza, Dawudi yali akkiriza nti Katonda ye nannyini buli kimu. Amiina. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Amiina. Era nsaba Mukama akuteeketeeke. Byonna oba ssanyu oba mirembe, munnange ne bobeera ng'otuuse ku mbaga olitakugamba nti kale zina leero lunaku lwo zina nakuzinisa ebintu by'otutegeera. Mugambe no olunaku olwayo lwa Mukama. Mukama yakoze bino naye abantu bagenda ne bawuba. Kituufu. Ne bawuba. Ne tubeeranga obubwa buno obutaliko nannyini bwo. N'omusango oli bwe yeeteetyekula. Oyinza okugamba naye onaaliko ate akimanyi kino kyakola. Olunaku lwani? Olunaku lwa Mukama. Ebintu byonna byani? Bya Mukama. Kakati ffe bwe tubiyingiramu ne tubyeddiza, Katonda ng'atutunuulira. Engeri gye tuziringitana nabyo. N'olwanagana n'omukyala, n'olwanagana n'omwami, n'olwanagana n'abaana, n'olwanagana ne bizinesi, n'olwanagana Mukama abawo omukisa. Amiina. Yes,